akaseera kajja ffenna eyatutonda buli muntu amuwa obwenkanya. Wallahi buli muntu ajja funa justice, ojja kusasula be wakosa, buli muntu ajja funa justice. olaba Allah yagamba bugambi n'agamba walladhina yu'udhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Okumanya Allah mwenkanya kubanga eno ensi eriko nnyiniyo. Yaliwa atwala ba queen ffe tukuze tuwulira queen wa Bungereza babadde bafuga ensi ng'ensi ye. Bungereza ogimanyi, omanye amawanga ge yakolonizinga. Atwala papa Allah ebitonde byonna ajja biyimiriza. Allah olaba ebisolo agenda biwa obwenkanya. Ebisolo, ente yalina amayembe, a cow which had horns nga yatomera, ente etayina mayembe. Ku qiyama wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al kafirina 'asira. wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذورا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Kaita kaseera katuka olabe kooti z'ensi, omusajja abadde jeno bamuleeta bati mukaguli ebyebyambalo, ekyambalo ky'oba jeno kyambalo kikuvaako essaawa yonna n'ofuula nga ordinary person. bwe kiba ng'omuntu asobola okukankana ng'ali mukaguli k'ensi, mukaguli k'ensi ng'abamubuuza abantu banne. Obulume bungi era Seeka avuddeyo n'abagamba nti obudde bujja kutuuka buli omu ajja kisasulira. N'abagamba nti ekyo kyambalo bye bambala ebyo ebya Geno, it's just emmeya kyambalo. Olwo lugoye nti omuntu naye lwabanga asobola okulutuukako era ebyo bitiibwa ebiggwawo. Naye agambye nti obudde bujja kutuuka mutulugunyiza bannayuganda, mubakaabiza amaziga nti naye obudde bujja kutuuka musasulire ebibi byammwe. Ebyo n'obugambo omunnange nga tuli kukungubagira muganda waffe eyavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga abamutuusaako obulabe bibo bennyini abali mu byambalo, naye nga bamulanga kukubisa music wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wa Alexandria Marinos eyavudde mu bulamu bw'ensi eno, omwana omuwala yali anyirira naye bwafiiridde mukazi wattu nga watandika okwogera amaziga gamuyitamu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Nga tweyongerayo byonna nga bigenda mu maaso, ye Mathias Mpuuga atandise era munnange awanda muliro, awoniza abo bonna basuubira kumwesimbako. Nonno ffe twali tumanye nti ajja kuba pulezidenti, nedda akomawo nga MP. So abawoninze oyo yenna apulaninga okumwesimbako. Bw'obanga oli musajja bw'oyagala kwesimba mu kifo ky'emirimu, yambala ekkooti yo gireeta oseeko n'ekabuuti oyinire ekitengezo abuulire kisobeka. Bw'obanga tekumala olimene kutiya ku mutwe ozimbezimbemu. Osobola okwogera mu bantu bawo bagambe nti Mpuuga tasobola gw'osobola. Bw'obanga era olya toweze
osale bajjajjawo bakwerekereko basenga bali bakujjabo ozimbezimbemu ogere eby'abantu osobola n'okulinnya ku kizimbe ekiwanvu wano landlord wali n'akikulaga n'okwata eddaala wamajjajja osobola obbamu ekizimbe baseeka eddaala balage wayo bayimiridde tweyanziza akkiriza nti agala ekizimbe ekiwanvu ajje alinnyeko bweba yina ensonga ekweta mu masaka ojja okyaliwo ebyabataka ezange bazimanyi ekyo kikumala bakama bange malirizanga nza n'okubeebaza. Mathias Mpuuga awandamulira agambye bw'oba oli musajja mu busajja bwo ng'oyagala mwesimbako ku kifo kya bwa MOP mu kifo kyalimu yambala masuti n'amakooti keerayo ogende. Bantu balina be beesize naye nga bw'atyo bw'awandamuliro. Eno munnange mwana muwala Chosen Becky ne muninkini we Professor Ssekaggya beeyongedde okulumya Dictator Amiri. Lava eri wano munnange weweebeeka ku mugongo weweeriisa ku mmere wewenywisa ku tuzzi munnange nze naawe gye binagwira ffe bwe tuli byonna byonna tujja kukola ki abagamba itu end in tears agamba nti munnange yabadde tafunangako kaweta naye mukama yamuyambye n'afuna akaweta leka yeeyagale ffe ne tugamba why not ffe we tuli kuba congratulatinga. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tulaba wano mukulu Fred Kajubirumbu yalina obubaka bw'ayisa bulijjo abeera ne message gye tulina okuba nga bannayuganda mutegeera era ebiba bikyambula nga biba bya nkizo nnyo. Okugamba oyinza obbirabako oyinza obutabirabako njagala ompulirize bulungi bye ngenda okugamba oyinza obbirabako oyinza obutabirabako nga bikyusizza neze zino ze zimu ku nteekateeka ze balina nkiddamu oyinza obbirabako oyinza obutabizirabako naye nga zino ze zimu ku nteekateeka ze balina amazima gali nti abasajja batidde akalulu kati zino ze zimu ku nteekateeka kanzoogere bwe ziba zituuseewo ayiziruza tezituuseewo naye nga ziri mu bimu ku biwandiiko byabwe ebiteeketeeke bye bakola okuba nti baagala kulemesa akalulu kubeerawo mumpulirize bulungi nnyo. Nzize mbabuulira omugaso gwa ebigendero bya Damulira ne Muhoozi mu ghetto structures ezo mwazitegedde bulungi nnyo. Kati n'omugaso omulago bagenda okukozesa ghetto structures very soon gwe guno wano wammanga. Mr. President nsaba bulungi n'abakulembeze wa National Platform saakune bannayuganda mwena gye muli okwetooloola ensi yonna muwuliza bulungi nnyo. Byenjogera biyinza okwapeninga obutaapeninga. Ebbanga lyonna nzize mbagamba nti Museveni ne mutabani wa planning okukyusa obukulembeze era kati wetwogerera essaawa zino okujjako nga gwe omutwe gwe tegukuweereza yose erinyando si yafuga eggwanga eryo eggwanga lifugibwa Salimu Sale Muhoozi ne Jeneti saako ne Omusezi Lwaboogo bafuga eggwanga. Museveni aliwo nga ddame kusayininga ebisigadde Salimu Sale Muhoozi Lwaboogo ne Jeneti bafuga eggwanga Uganda mu ngeri yonna esoboka. Kati mu programu gye balina ey'okukyusa obukulembeze waliwo ekintu kye bapulaninga kiri chaotic kya bulabe nnyo naye jjukira Museveni wano akugamba bw'ati njagala uliza akatambi kano Museveni ng'ayogera. You see for us in the NRA we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill. Olidde ekigambo ekyo agambye bo mu NRM balina obuyinza bungi era balina obusobozi okutta mu bungi okukola ebintu ebikyamu ebya sitaani basobola okubikola mu NRM. Nkuddiremu akatambi kano okawulye bulungi nnyo. You see for us in the NRA we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill. Akugambye nti bo mu NRM balina obusobozi obukola ebikolobero ebyokutta abantu mu bungi kubanga obuyinza balina ki balina bungi. Kati bw'owuliza ka video ako kalifaalinga oba kali kuflectinga ku information gye ngenda okuwa njagala owulirize bulungi gye ngenda okuwa zino zimu ku programu ze balina. 1
bana basajja ne mulaba bataddewo abantu abangi okujja okwesimbawo sofa kati bagenda mu 300 twabamya amakulu ne basigalayo kuba it is impossible teri ballot paper esobola kugenda ku bantu 300 badde banoonya kye tuyita discussion point obula discussion point wanyibamme ne batuuka n'okuleetera ba comedian oli azambadde gambutisi omulala P7 omulala Semeno wa senior fo baalesa abantu bangi ntuma point of discussion bagifiiramu kati bakola ground survey bagenda okulaba tebalina kalulu bagenda kukola batya moka video kali Museveni kaagambye nti NRA tevanga weekyaliwo NRA mu just kya bulimba kino kye bapulaninga kiyinza okubeerawo kiyinza obutabeerawo eno program nagisomodde wantu era mmanyi nti wenjogere waliwo agenda okutemebwako omutwe uliriza bulungi nnyo waliwo plan nga Nyandwe Yosoferi bamugamba teyesimbawo bo bennyini waliwo pulaani nga bamugamba bo bennyini obuteesimbawo mu buteesimbawo bano bo Muhoozi kojjawe Kahanga Muhanga Salimu Sale batandike akavuyo bagenda kweyambisa abavuka ba ghetto structures abaddamulira okutandika okukola kye tuyita chaos demonstrations kati under chaos demonstrations nenga n'ennyando yennyini agenda kuba omuzannyo guno agumanya under chaos demonstrations muno Muhoozi agenda kukwatiramu abantu abali mu National Resistance Movement abawakanya kitaawe saako n'abawakanya PLU abakwate nyongero bajjukiza mwenna babazanyo omuzanya bali mu NRM Muhoozi bwe yasetinga ekibiina kye kya PLU ne mugamba mwe mugenze mu PLU temugenda kuddamu kuwagira Museveni Muhoozi yagenda okubeera omukulembeze wammwe bali Museveni banne bategera nti bano bakowadda NRM nti ye ne mweyunga ku PLU teriyo tebanga naye lwadde mugira nti gyeri ne teriyo kali katego kakubatega mu bamanye baani abakyakkiriza mu NRM na baani abagivaamu kati ne bategeera nti mmwe abagenda mu PLU mubamu kuwaba abantu kati ne mu PLU mulimu era abatakkiriziganya na Muhoozi ne mu gavumenti kati mukatabanguko kano Muhoozi ka pulaani nabage eno pulaani ya kyama mukatabanguko kano Muhoozi ka pulaaniga apulaaninga okukwatiramu abantu benjegoddeko abadduka mu NRM geta ku PLU nabali mu PLU nga bamubuusabuusa saako nabali mu gavumenti nga tebaagala Muhoozi ne gavumenti bakwate babanyige the same time agenda mu opposition tuina opposition ne opposition in national ye National Unity Platform abasigadde bonna bakozi baabwe wabula nga bennagamba nti sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera era bw'olaba sitaani ng'asituse kiba takyasobola kwekolera ababadde ato batabakyasobola mukolera mirimu gye kati mu nkola y'emu ne mu opposition saako ne mu opposition agenda kukwatiramu abantu mu chaos eyo abanyige amwe ajja basiba amwe agenda banyiga mu kubanyiga era pulaani eri ey'okukwata president bwe beeganye then wano wegenda okubeera activated nkiddamu pulaani ni gye mbasomeddeyo eziri zonna ez'obuyekera zaaganye kati pulaani eno ey'okujja okuraidinga ekitebe then after assembly of president bwe neebeganye okubeera activated oba active amulindidde wano mweno gye mbagamba gye baproposinga wamulindidde omukwatira then wamala omukwata ambu bo okusinziira ku kiri biwandiiko byabwe awo asobola omunyigirawo n'amutta oba muteeka emabuusu n'atamuteera ddala mpaka bo nga bakoze ebyabwe okitegedde bulungi nnyo kati yo pulaani weeri then mu pulaani eyo wasuubira otakinga over mu kiri kye tubadde nga tujja tubasomesa kye bayita kudita atakinge over kati wanajja kusiga ekifaananyi nti akutte bamawole mu NRM akutte bamawole mu opposition akutte abantu mu gavumenti abali b'enguzi n'abalamaje then yakole ng'afuna kye tuyita public sympathy okuva mu bantu baga nti oyo ajja okusobola oyo no sense era ajja tukolera naye nga
the end of the story atagatenga kutta Kyagulanyi na kutekinga buyinza kubanga akalolo kuba katidde mujjukire ne Museveni takyasobola kubalale kumalako campaign ebbanga lyonna nakyo takisobola ono ye program ye bwetu wayimiridde eri part of the security alert then mutegedde bulungi nnyo nkugambye kino kiyinza okwapeninga oba obutapeninga kuba it's among the plan eri written mu kitabo kyabwe kye planning okukola mu kalulu akajja ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati katugende ku information endala security alert ziwedde nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo nze nakugambye nti ndi okuwa era ndi okuba nga nkutussaako amawulire ag'enjawulo abantu beeyongedde okuba nga bayumba olwa Pretty Nicole okuba nga yaweereddwa omulimu okubukedde abamu ne bagamba nti ku Baba TV abamu ne bagamba nti kifaananyi ki kye muleetedde abazadde okulowooza nti omwana ne waaba tasomye ate nti abo abasoma nti bo mulowooza mubaleseewa mbuuza bubuuza temunyiiga abazadde abalina abaana abali mu form 5 form 6 n'abalina certificate ya form 4 owulira otya nga mutabani oba muwalawo azze maaso go ng'oli ka TV oli mu kulaba Pretty Nicole senior to drop out ng'ali mu kuweereza ggwanga kyokka nga mutabani oba muwalawo agamba ati maama nze ku institute oba ku university njagala kutwala journalism okimanyi nti nno TV za Museveni ne radio station 95% tebasomanga ku bwa journalism naye abo baweereza eggwanga mumanyi lwaki babawa emirimu egyo gwe beera n'ennamba beerako serebu mu ggwanga Uganda ogenda kwesanga ku NTV babasa kati Pretty Nicole ye yafunye eddaaka limu ekyamufuula ow'ettutumu bitundu bye byakyama kati essaawa zino aweereza ggwanga gw'oli ku university oli kukakaalukana na kikoosi course unity zikufuukidde course unity uya toyagala wadde ofunamu kabiteeke ye Pretty Nicole properties eza private zamuwadde omulimu baneno simanyi bashira price simanyi bachikeni ekibaweese emirimu nambazi zaabwe gw'oli awo okeera ku makya muli awo mwonona fees z'abakadde bammwe mbw'osoma journalism ng'omusomera mu Uganda nga only 5% abali ku TV za Museveni ne ku radio be babisoma owuli otya oba muzadde ng'oli ye lwaki kikoosi kino tebasooka ne bakijjawo e Uganda kuba ndabira ddala nga tekikyalimu wadde amakulu eno y'emu ku zikoosi ezitalina wadde amakulu wadde omugaso ate zo ezongeredde ddala kwegamba okuleetera abazisoma okulabika nga abajega baweewe okulabika nga abagenda ku university nga temumanyi kyabatwalayo muli eyo kuyisa bivulu koosi gy'oli mu kusoma owa senior 2 drop out atudde wano aweereza ggwanga atatuukangayo wadde akokokko ne ku Fibi asista olwaba Fibi kale musaaga ne Uganda obeereyo ng'okakaalukana na kikoosi kumbe waliyo ye private practices ezimukolera ekkubo other courses it's fine kubanga togenda gamba nti oli dokita nga tokola kitobigirangako oli nansi olaba ne pharmacy abatunda amadagala bw'obeera ne muganda wo nga atunda madagala mu pharmacy wemba saabisoma asobola okugatunda nenfuna ne pharmacy mwe muzeeyi oye abasoma journalism mu Uganda Museveni oye wetubagamba nti mujye twegattegatte mwe abasoma journalism mwenna mu ggwanga Uganda mwe mwalisosereko eno protest vote gye tugendako mwe mulina okusooka mu kufunguwa barabara musoma mutya koosi nga Pretty Nicole uno wali atudde mu studio za TV aweereza ggwanga oli eyo oli mu kugira
Yes, oli ku NCKTV teweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tukyalina amawulire mangi nnyo nnyini ddala nkugamba bugamba nti gwe tuula butuzikalira nywera byonna nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wonna woli wonna wosinzidde. Sigala naffe tova.